الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu agatalimu bukendeevu bwonna n'okusalira ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama omwagalwa omusomesa waffe omulungi ekyokulabirako kyaffe tusala nnyini buyinza musaasire era asaasire basahaba abakkiriza abasiraamu n'abantu bonna okutwaliza wamu era Allah atuwangaalize ku kkubo lino ery'obusiraamu era bw'aba atusiza ekiseera eky'okutujjula muno mu dduniya Allah atujjule mu nsi muno nga tukyali basiraamu bakkiriza Allahumma amin. So nannyini buyinza atuwa obulamu obulungi, atuwa ezzadde eddungi, atuwa riziki ya halal, atuwa abakyala abalongoofu n'abaami n'abakyala Allah abeere nga abawa abaami abalongoofu. Allah atukumire eggwanga lyaffe, Allah akume obusiraamu bwonna mu nsi yonna era Allah ateeke mbadde obakkiriza Allahumma amin. Mikwano gyange mwenna baganda wange ne bannyinaze, olunaku olwaleero tulumanyi bulungi lunaku lwaffe era olunaku lwa kwejjukanyizaako omusomo gwaffe ogukwata ku bufumbo. Tugenze tutambula gwe munnange yakatweyungako oyinza okulowooza nti twatandika dda naye tugenze tusoma naye ate tekitegeeza nti we twatandika edda ebisomebwa byaggwawo nedda bannange okusoma tekukoma. Tusomeseza emisomo gy'obufumbo, seekono n'asomesa, seekoli n'asomesa. Oyinza okubeera nga kilasi z'olimu nnyingi nga zonna zirina emisomo gy'obufumbo naate nga tegifaanagana. Ekyo kiba kiraga nti nze nkwatako wano n'ensomesa, Sheikh obulala naye bw'atyo n'oli bw'atyo, sinakindi nsobola okuddamu musomo seeka gwe yasomesa ate nenkona ku nsonga seeka z'ataasomesa. Ne seeka bw'atyo naye akusomesa oba w'osomera bonna asobola okuba nga alina emisomo gwe nnyini gw'ensomesa naye gw'asomesa naye ate n'abeera ng'ejja nnyonnyolamu butuufu ate nga yeewuunyisa n'ofunamu ekyokuyiga. Ekyo kiraga nti tubakubiriza mwenna nga bwe tulina emikutu gino bannaye tugikozese. Tetugenda kwekwasa wa Allah nti nze munnange saasoma era abazadde bange bankotogera nze saagenda ko mu ssomero. Essimu y'ogirina, WhatsApp mweri, oteekako data, osobola bulungi okuyingira mu groups zonna ezisomesebwa. Ensonga kitugamba nti omuntu agamba nti WhatsApp oba media oba social media nti ebibeerako obuyonoonefu, tugamba nti oyo yennyini nnyayogera ekigambo ekyo ye mukyamu, kubanga simu si yeekutuma nti nnoonya wano, wabula gw'onoonya omukutu ogwo omukyamu. Era weebali abali ku mikutu emituufu nga basoma era nga banoonyezaako ilimu, banoonyezaako byankulaakulana, banoonyezaako okusoma nakutegeera Allah waabwe. Naye obeerayo omulala nga ye anoonya bikitegeeza omukutu si gwe mukyamu wabula gwe mukyamu. Lwaki gwe mukyamu? Kuba gw'onoonya ekyo ekikyamu wawe kiri. So n'omutuufu waali nga ye wamugamba nti kuliko ebikyamu agamba ye awakana. Lwaki? Nti ye wanoonya watuufu, gwe noonye wakyamu oli anoonye watuufu. Ffenna tukolerera ebintu bibiri, omuliro nejja nasala Allah ekitiibwa tuyingiza ennyumba ey'emirembe Allahumma amin. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero mugumanyi bulungi, tubeera twejjukanya ku amakubo mwe tuyita okukuza oba amakubo mwe tuyita okugunjula abaana baffe mu ngunjula entuufu oba okukuza abaana baffe mu nkuza ennungi. Ebyo nesikiriza n'abaana baffe abaliddawo n'abazzukulu bwe batyo okubeera nti batwenyumiririzaamu nga nabo bwenyumiririza mu bazadde bo, nga nabo bwenyumiririza mu bazadde baabwe. Kitegeeza nti lulinga lujegere, sirisira tugambe tulinga lujegere lutambula lwetolola bwe luti, nga lino bwe livako eddati teribeerako. Naffe tuwe tuli olwaleero. Omulundi ogwakulembere twalaba ensonga nnyingi nnyo babakomangi nnyo mwe tuyita okukuza oba okugonjula abaana baffe mu nkuza ennungi, mu nkuza ey'obusiraamu. Era nga ensonga gye twakonako mulimu emu ku nsonga gye twakonako era gye twakala okukkaatiriza era we tuba tusinzirira ddala tweyongereyo mu maaso, ensonga y'okulya n'okunywa. Olwali tugenda okusanga ng'abantu bagwa mu mmere, abantu balwanira emmere, batuuka n'okumuyuza essati ne ziyulika, abamu ne batuuka n'okufuna ebisago. Naye ng'atisalidde nze nalabako abantu bagwa mu mmere, naye oli yakwatamu kibatu bwebatu bwe kiti naye bamuyiira emmere, engoye ne ziyulika, n'avaayo nga yeekonye ku mutamu, abantu bamunyizenyize, naye nga just akutte mu bukwasi bw'ati
ajjemu kifi naye ng'ate enva zimwokezza nitugamba abaffe bw'oba tolidde ku mukolo gwa gundi ofa era bameka boogamba nti tebaalya ne bafa nsinze nafa nalwala bwe nagenda waguni nesirya nedda wasobola okwera nga waliwo self service nolaba omuntu bwagujibana nagwa mu mmere bannange teeka mu mutima gwe ekigamba nti nja kulya insha allahu taala allah bwe yateekateeka omugabo gwo nga kwoli nazza oluvannyuma alya ate abaddewo n'atalya kitegeeza nti n'omwana womuteekemu embeera nti kyoba totuuseeko si kikyo otandikidde nga tugamba nti assabru wa adamu shakwa abaana ffe tubayigiriza obugumiikiriza obwo mu mitima gyabwe bwe babeerawo ensonga yonna emutuuseeko agume kwegamba obugumiikiriza buno bande batubusomesaako olwaleero oyinza okugamba nti nze nsobola okugumiikiriza naye nga tekirina kukutuukako kati bwe kiba kimutuuseeko mugamba anywere mugamba agume omugamba nti inna allaha mazima allah maa sabirin allah ali wamu n'abagumiikiriza mwana wange guma ensonga eno bange okutuusengako batesookedde ku ggwe beera nti onywera beera nti oguma era omwana omugaane omwewazise ashakuwa tugambe nti okuwaabawaaba oba okuloopaloopa buli akaba kamutuuseeko najja n'alopa ewa maama buli akamutuuseeko najja n'alopa ewa taata buli akaba kamutuuseeko n'akola bwati nidda mugambe nti omusajja anywera omusajja aguma omukazi aba muzadde anywera aguma si buli kintu kikutuuseeko nti oteekeddwa okuwaaba nti oteekeddwa okugamba ewaagwindi nja kuloopa simanyi malabeki yensonga nti bantu boosanga nga buli akamutuukako konna addukira ku eros bw'aba mukyala waka akaba kamutuuseeko asukubira senga gwewanfunira omusajja ono era munnange naye n'atandika ate okukoloma ebigambo bingi bw'aba mwami bwatyo bw'abeera nze maama naye tususiza kuwasa nze ono omukyala naye sitansiima mwe mwaŋŋamba musimanyi mukyala mulimi nnyo simanyi waayi bantu bankulaakulanya simanyi bankulaakulana simanyi nnyo bwe biti n'atandika nga buli akavaayo n'akataliimu nako ogenda okusanga kasinze mu bannayibba mulaba abantu bwe batyo kiva ku ki abazadde tuyigiriza abaana baffe obugumiikiriza obwo n'okubatangira okuwaabawaaba oba okuloopa oba buli nkasonga konna complaints ezenjawulo buli kaseera acomplaininga yogosanga nga talina kintu kyonna kimutuukako okujjako nga alina engeri gyakirabamu embeera endala daruratu ladala fi lmuamalati walactiyat baina alawlad tubeere abazadde twetekemu ekintu mu mitima gyaffe naffe abazadde twemanyiize nga tumanyiiza n'abaana baffe enkolagana ennungi n'okubeera abenkanya eri abaana baffe mbatya omwana wo obanga olina abaana 3 abaana 4 ono obanga olina kyomugulidde wadde togulidde ono kyenkanankana n'ekyo naye mugulire ekinajja mu busobozi oba ekinamusiimisa era bw'obanga okireese mugambe ogamba nti munnange naawe mbadde njagala nkulitinga wakagundi naye mu butuufu ngezezzaako nengezaako naye olukanga nti mubutuufu nako kalungi kwegamba omuzadde tetugamba nti erimba omwana wabula agezaako okubeera omwenkanya eri abaana ono tomukolera kino ate olina omukola kino gamba nti kati gukankolera kino kwaka kino kyekikusaana nedda omwana ajja kuliramu embeera eyo era naye bw'anaaba nga akuze tagenda kubeera mwenkanya eri abaana bannange ne webayanga mu baana mulimu omwana gw'osinga okwagala ennyo tokimulaga mu lujjudde lwa banne ate naye kenyini ng'omwana tokimulaga gwe kikubeere mu mutima muli naye tokimulaga kubanga bw'onookimulaga ajja kutuuka akaseera nga banna bagamba nze era nze taata nze gwasinga okwagala maama nze gwasinga okwagala era simanyi nze biki bwe bityo ebintu ebireetera abaana bano okubeera nti batandika okwebuusabuusa naye ddala taata ono yatuzaala ddala maama ono yatuzaala omwana atuuka n'okugamba nti nze nava buto nga manyi nti maama tanjagala era taata nze tanjagala era nze ndabanga amwesibako obwesibi ddala nkakasuba yanze lwa si yanjala bwe bityo so omwana kimugjeemu ekintu ekyo ekyokubeeramu okwekubagiza mu mbeera zonna wabula abayigirize obwenkanya wakati waabwe era okibalage nti oli mwenkanya wakati waabwe naye bamanyize nammwe ne munabanga muzadde abaana mubeere mu mbeera bweti ne bweti ensonga endala bwekkuba eddala batuyita okukuza abaana baffe mu nkuza ennungi naye nga mujjukire nti bino byonna bye tusoma biyimiridde ku musingi omumyuvu ogwaki ogw'obuyambi bwa Allah subhanahu wa ta'ala byonna ojja kubikola buli kimu okikole naye nga tosookedde kuyimirako Allah banga tosoose kuwesigamirako Allah byonna ogambe kale wano seeka nga yatusomeza buli kyatusomesa nze nkola naye nze ebyange byagaana nedda sooka okole ki otekewo omusingi omunyevu kuwesigamira nga ye Allah subhanahu wa ta'ala n'oluvannyuma zino asbaabu gano makubo obukubo
mwoyita so togamba nti nze wenkwata nti ngenda Kampala butereevu nnina okutuuka kituufu ekkubo oluguudo lokutuusa e Kampala lutuusa abantu bangi naye ate bangi abatatuuka Kampala ekitegedde ne bafiira mu makubo ne bakola ki so togamba nti nze bwe ngamba nti Kampala butereevu ntuuka nedda Kampala kkubo naye waliwo ensonga enkulu yennyini ey'okwesigamira ku Allah nga gitukola ki kutusookedde oba kulina okuzimbira byonna bino bye tusoma olwaleero ijadul muhaffizat bil a'mali al khairi abazadde tuteekewo muhaffizat omanyi kitegeeza muhaffizat agamba nti ekintu ekisobola okustimulatinga ekintu oba okusitula ekintu oba ekintu ekizzaamu omuntu amaanyi oba omuntu okumuteeka moral boost okugamba nga ffe abaddusi bannange nze ndi muddusi ndi muddusi obadde okimanyi ndi muddusi ate n'akapiira nkoonako ensonga olindaba ndi fiiti kaakati agambye nti omuntu okubeera nti omuwaga okumuteekamu amaanyi ekintu ekyo kimusikiriza kiri ekintu muhaffizat ekintu ekikusikiriza omwana wabanga alina omulimu gwakoze nga mulungi muzadde teekawo embeera esikiriza omwana ono nze kamuwe kasitule kati nnyo kitange Allah musaasire bwe nali nga nkyasoma nga nkyali mu bibiina bino ebya wansi nga buli lw'okulembera ateekawo sseggwanga era ng'olaba nga weeri ddala agiguze era tunagamba nti niwala okulembera eyo era wallahi nga bw'okulembera bwekfa n'olita ripooti ng'okulembedde kitange nga sseggwanga yalizala ate nze njagala nnyo bannange enkoko ate enkoko kuva dda nga nzagala nga nkyali muto era nga ne bafumba enva nga za nkoko mu butuufu seebaka okutuusa nga nziridde nebeera nga nsumagira at least nsumagira ne banzuukusa ate n'enjiryako at least tegaali madde obula nga nali muntu wa nkoko ate enkoko nkulu era kuva dda nga nzagirya kubanga taata yasalanga sseggwanga nga eba yange ampa nkoko nkulu n'akuwa n'ekisambi kwegamba nga bw'ogirya ku luno bannange omwaka taamu ejja osoma nga yagenda kufiirawo so omwana babanga akoze ekintu ekirungi teekawo ekintu ekimuzzaamu amaanyi omwana babanga akimya amazzi gamba taata wange kulikayo mama kulikayo obereka akantu k'omwana niwe obeera nga bongeza kafiika nnyama obanga omuwaanye buwaanyi muhaffizati ekitegeeza waliwo muhaffizati maanawi waliwo maanawi nga ino ya muntu kumusima buzinagamba nti munnaye kulikayo era munnaye weebalire ddala n'okasitulako kannyabo kasebo n'okasitulako nga kava ku luzzi olaba ekintu ekyo mulimu gwakoze mulungi naye ate olina ekintu ky'omuteeka mu mutima n'asiima naye ffe abaana tukobaku era tuluddeyo ku luzzi ekyo kyokka yadde aluddeyo naye ng'agaleese waliyo abatagaleetera ddala mugati munnaye obulikayo nnyo naye lwoba ogenze nga bambi okumawako nga bukyalo kitegedde munnange nti yes omwana n'akulyamu embeera eyo nti osiima ate olina kyomuteekamu nga kyamaanyi kwegamba omuzzaamu amaanyi mu mbeera eyo naye abazadde omwana nasoma kitaamu eyo n'akulembera n'otamusima kunagamba olowooza gwasoose okukulembera obadde nawakubiri nze nga nakulemberanga omwana tasiima omwana tukugamba tomuzzaamu maanyi naye aba alwanye okubeera mu pozisoni ey'okutaano ey'okubiri hatte ne wabeera nga asomye oba asomye bubi yakwebedde oba akoze eki muzzemu amaanyi mugambe nti kubulire osobola bulungi nnyo okulembeera kuba naawe oli mwana n'abalala nga bali nabo ababazaala bantu ojja kukulembera insha Allah era nkusuubiza nti obanga okulembedde ojja kufuna kino bannange nnako okupanza embeera ya kitange era nange batabani bange ne bawala bange mbaako nange akatini ke mba nsobodde era bakimanyi nti bw'osoma bulungi taata agenda kutabuka bo ekigambo kutabuka bakimanyi nti ntabuka mu ngeri ya njawulo si yakuba wabula nti njagala nsome bulungi taata atabuke era bw'asoma bulungi nange nyina engeri gye ntabukamu nga si yakulwana wabula ogwo gwe musale oba yenjogera gye bakozesa kubanga abamanyi nti waliyo taata kagenda okumpa jjukira omwana ono ekintu kyakola kirungi okyagala era ateekeddwa okukikola naye ogenda kumutemuzzeemu amaanyi ago ompulidde munnange kati gwe munnange nze nkwaddeyo kasitoola akange gwe taatawo maamawo kintu kiki yakukoleranga n'ogamba nti bannange nzijjukira manyi waliwo ffenna banna tubalira tusoma gweoli waddemu nawe kutuwayo sitore ennungi naffe tugirabe tugiwulire kwegamba naffe tugifabbake oba tugiteeke mu nkola eri abaana baffe embeera endala alistifadatu min alwaqti fi sayara tukozese nnyo obudde waffe tubanga tulina abaana ffe nga tuli mu lugendo tutambula ng'olina abaana b'okozesa obudde obwo okubaako abaana ebintu bye babuulirira okubaako abaana ebintu bye bategeeza n'obbabulira ebimu ku byafaayo katugeze muli mu kkubo katugeze
nze mba Kampala ngenda waffe eyiganga ningenda nga mbulira abaana nti munnange ekifo kino kyali bwe kiti kyemmanyiiko ekyo ekifo kino kyali bwe kiti ensi yali bweti kakati wano bwe wati bwe waali kwegamba ng'obulira abaana ebintu ebirungi oba nga waliwo ebikyamu ebyo biyinza okuyingira mu bwongo bwabwe oba ne bibaleetera obukyayi oba ne bibaleetera fitina mu mitima oba embeera zonna ebyo tobibagamba gezaako okubagamba embeera nga bwe yali naye ng'oyita mu makubo matuufu muzadde ampuliriza tolowooza nti ebyaliwo byonna nga bwe byali byoteekeddwa bibulira abaana bo oyinza okuba ng'olina embeera gye babitegeeramu naye togamba nti olaba awantu awo waali waffe naye omusajja oyo yagenda n'abulankanya ebintu bya kitaffe byonna n'abitwala ffe kwe kubonaabona kuno kwe tuliko olwaleero kwe kubeera mu mizigo okuwalawa kuno yembeera kati bwe mpunulira awantu awo buli lwempita bwe nti mpulira nga ennaku mpulira ennyiike ku mutima mu butuufu simanyi na kye nnyinza kukola olaba omwana bw'omusigamu ekintu ekyo bwe boba nga waali wammwe ng'olaba tekyetaagisa kubagamba kireke naye muzadde omusanga nga yagamba nti mukuzi omwana obulungi nze nnyo muwulira akawonvu n'akagga nti awaali waffe so kino kyali bwe kiti ogenda kusiga ate obukyayi mu baana so nga ate badde olowooza nti otereeza so tukozesa obudde bwe tubeera n'abaana baffe ekintu ekirala oba ekkuba eddala ijadu lqudwa wa tanwii al asalib tufunenga ebyokulabirako ng'abantu betugoberera ate tukyuse ne mu nneeyisa ne mu makubo gaffe oba mu ntambula zaffe mu mbeera zaffe bitegeeza ki ebigambo bino nti wabeerewo omuntu oba ekintu ky'okulabirako ky'ogamba nti nze nyina ebyokulabirako ebyange nze ng'omuntu wano wendi olwaleero nekinsuubira okubeera nakiki oba oli awo gye nnali nyina ebyokulabirako naawe bwotyo bw'oli olwaleero gwe munnanga ali ebweru ku mulimu gw'okola oba ali awantu wonna wonna w'oli olina ekintu ekyakusikiriza oba olina ekintu kyewalabirako nti okusinziira nze ku gundi ebintu byakola nga nze kwe nalabira ffe twalina ewaffe ku kyalo omuntu bannange ndeeta sitole nga ziri wakaiya oba nga byaliwo twalina omusajja ku kyalo omusajja oyo yali musajja nga mugabi nnyo ffe twakulira era ffe twali tukimanyi bulungi nti buli kunaku olwejjuma kuba kulya mmere musajja mukulu oyo Allah amusaasire ng'afumba emmere gy'afumba olumala okusala bwe ppa nga mujja muli olowooza nno yafumbanga mmere ki si mukyere yafumbanga akawunga naye omwami oyo yali musajja mulunzi nnyo naye ng'agoya akawunga n'afumbirako embuzi ne basala embuzi nga zenva naye nga muli akamali n'owulira nga mwenna masha Allah mutubenkedde bulungi ebirowoozo so bannange bwe ekintu ekyo bwe kyatuyingiramu mu mitima naffe olwaleero Allah wanga akuwadde obusobozi na bonna baali mu mbeera eyo naawe gye wakulira ewammwe waaliyo ekyaliwo so wabeerewo ekyokulabirako ky'oba ofula ekyokulabirako eri abaana bo nti bannange mulaba omuntu omwami gundi ebintu byakola bannanga bikola bulungi naye nga zitambula mu mbeera za ddiini mu mbeera zaki togera nti gundi olaba engeri gyafaananyemu embeera ey'okwekalakasa embeera ey'okwegugunga embeera eyaki bwekyo ensi bwe erina okutambula nedda kuduwa kitegeeza ekyokulabirako oba omuntu gw'ogoberera oba ekintu ky'okola ng'ekintu ky'okola ky'ogoberera kirungi kitegedde n'amakubo gennyini mw'oyita okubulirira abaana bo nagwe ne gakyuka mubanga abaana bo babulira ng'oleeta byafaayo batuzeeko beereko sitole ez'obawo endala osobola okuleeta omuntu mulala mu mbeera bw'etyo so ebintu ebyo bikuza abaana baffe mu nkuza ennungi biiznillahi taala n'ebirala inshallah nga bwe tunaabiraba mu maaso gye bujja olwalira mpuliriza muganda wange mwannyinaze wonna bw'oli bw'owangalira okolera emirimu gyo nkakasa bulungi nti tewali maama tewali taata oba tewali muntu yenna naye osavaivinza otya mu mbeera gy'olimu eyo mu bantu b'okoleramu abo obulungi bwabwe empisa zaabwe enneeyisa zaabwe buli kimu kiki ekikusobozezza okutuuka awo okusooka eddala Allah ate ngera buterevu mu byonna oluvannyuma lwa Allah n'ogamba nti okusinziira nze gye nakulira mu nnaku nyina okweyiyiza ekyo nakyo nekibeera nga kikusobozesezza okubeera nti obeera mu mbeera eyo oluvannyuma lwa Allah wakulira mu nnaku y'ensonga lwaki nti buli ekijja obeerawo olagamba nti nze maama alhamdulillah maama yankuza bulungi yamanyiza okukola emirimu ng'ekyo bwekiti bwe kiri n'ogamba nti maama yatwagazanga nnyo ebintu ebyenyi n'okwekolerera kwegamba waliyo ebintu bingi nnyo kati munnanga mpuliriza kusinziira nga bawulidde embeera eyo obugumiikiriza owammwe bwalinga butya obwenkanya bwalinga butya okubongereramu amaanyi mu bintu ebimukola n'okubasanyusa kyalinga kitya bazadde bammwe obudde batulanako nammwe batula nammwe olwaleero kyakulabirako kiggwe kyosinziddeko ba awo nnyini w'oli kiki kyewalabiddeko okubeera nti oli bw'otyo byonna ebintu ebyo tuba twagala gwe kyobeera omanyi n'okireeta
finna netugamba fenna netusharinga kyomanyi nange kyemanyi netutamuza embeera yaffe bwe tukomye olwaleero oba bwetukomyawo olwaleero wetugenda otutandikira inshallah ku musomo gwaffe gwe nabaguddira naye nga mbakubiriza abazadde mwenna abampuliriza abaana baffe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.